nawe ndabyo smoking ebadde ekwatagana ku kyera mukomyo meeting ekisinga obukulu waliwo bapromota babounsa waliwo n'abakulembeze no ku National Council nga baliko ebintu byebanyumyako ebitagenda bulungi naddala ku saidi ey'abayimbi eya culture n'ebirala ffe lwaki tukyenyigiddemu nnyo obumenyi bw'amateeka obuli mu nsonga eno bajjeeyo ng'obugenda mu maaso naddala nga tuggala omwaka abemusinze kwemulugunya kubikola Alien Skin beyakola ku nkuka nga ba promoter service provider n'ebikola Palaso ate byeyakola eri emakindye gumu ku misango gwe tuli kwemulugunyako bangi ku bo bavuddeyo ne balaga nti nno naddala babawunsa tibakubibwa ganga gye bayita eya Alien Skin mu lubiri n'ennaku z'omwezi 31 n'olumu omwaka guno naye ne balaga nti nno poliisi tebayambye ku bimu bye twogeddeko ne tubategeeza nti okuyambibwa muba mulina okuvaayo ne mwemulugunya so ate kukola bulumbaganyi nga kye baali basazeewo sabiti ewedde okugenda eri Alien Skin wabeera emakindye okuba nti nabo bakola kye twalabanga abagenda okukola mob justice ekimenya amateeka ne batubasaba mu butongole bwe baba bayimulugunya ku poliisi oba ey'Old Kampala kuba yeyategeka ekivulo ne batayambibwa bawandiike ebbaluwa ez'emulugunya ku office ya Inspector General Police CID ne wano ewaffe Kampala n'emiriraano sobola okuba nti tuyita fayiro ezo ez'enjawulo zebemulugunyako sobola okuba nti tuzinoonyereza n'oyo gwe bemulugunyako bwe baba balina obutambi bwonna bwe bakwatanga obujulizi yabukwata bw'aba asobola okwanjula ekyuma kikalimaddezi kye yakozesa okubukwata kyeyambisa okuba nti n'otuggyako obujulizi obwo kituyambeko mu kunoonyereza ku misango gye bemulugunyako okuba nti no baakubibwa ekivulo ekyo course nabo ng'abakulu wano balina amateeka ge bagenda okuba nti no baleeta gesajja kwogerako nnyo oba resolutions ez'enjawulo zesijja kwogerako nnyo oba ffe tetutambulira ku resolutions zaabwe tuli bapoliisi tuyinza obutabayamba nnyo ku enforcinga resolutions ezo okuggyako nga balina ekibiina kibapatanalinze nakyo nga ye mwalaba ku nsonga ya Gravity omutujju n'abalala be bapatane nga ne UCC tusobola okukwatagana n'ebitongole ebyo ebirala ku enforcinga ezimu ku resolution ziba nga ziri mu mateeka naye bw'ogaana Alien Skin okuyimba ng'ow'ekivulo ate promota omu n'amukkiriza okuyimba tetugenda ku stage okunalayo Alien Skin ekyo tekikkirizibwa ku saidi yaffe so bwe baba balina resolution zonna ze bakkaanyako zibeere nga ziyitibwa mateeka awo tujja okuba nga tuzikolako enforcement okulaba nti nezikwatagana bulungi ngabo nabo okuba nti balina bye boogeddeko ebyokwetereeza okuba nti no bassa kimu ensonga ez'enjawulo bwe baba basazeewo basalirewo ddala n'ebirala bye bajja obbanyonnyola nga bavudde meeting naye ensonga enkulu ebadde ya ggaali era nga afande kituma bwe yabategeeza sabiti ewedde bingi ebiri mu kukolebwa okulaba nti n'obubinja obwo bwonna we buli bumenyebwawo era ne bukwatibwako ku misango gyonna gye babazizza naye n'abatuuze tubakubiriza butaddeeyo bala kwemulugunya ku bubinja obwo tibukole fujjo ng'ate tebavuddeeyo mu butongole kutegeezaako poliisi kubaako emisango naffe gye tunoonyerezaako gye bukola so yembeera eriwo afande amateeka gagamba nti abantu abasukka 5 balina okusaba olukusa okukuŋŋaana eggaali ezo n'abazikulira basaba olukusa okukuŋŋaana kwonna nti abantu badde nti bakuŋŋaanira mu bivulu tuba tubikkiriza okugenda mu maaso feti kati mu mateeka
manya abantu abasinga kino tebaagala kiwulira mu mateeka era byemu bye tubadde twogerako wano nti omuntu okutambula n'abantu 10 kimenyangako mateeka kasita mubanga muli mu mmotoka temutambuza bigere kukola procession temutambuza temugadde makubo okukola procession zammwe naye eggaali zino tuziraba muki bifugu tetuli mu kuziraba ku street zaffe nga wano wetuli e Kampala nti baba bali mu kutambula bagenda ku National Theatre oba ekintu ekyo ekyenjawulo era bwe ziba zibaddewo tujja ne tuzikola ki ne tuziyimiriza eggaali ze tumanyi ezikola ebyo zezino ez'ababbi nga bagenda babba abantu kuba byali bibaddewo awo mu Kisenyi eri e Kaleere nga tujja ne turespondinga nga abantu bagenda babba bantu era ekyo kiba kimenya amateeka bo okutambula okola procession naye mu Kivulu bwe baba nga bali bataano ogenda baawulawo batya ne bali abakoze eki ne bali abasasudde ssente zaabwe okujja nga banyirira ekyo tuzze ne tugamba ba promoter nti tulina okukkaanya wabbo balina okukkaanya nti omuntu wabazze n'abayimbi 10 mumukkirizeeko bameka nga 3 oba 5 okuyingira abalala bakole ki basasule we baba baagala okuyingira neera nabo tetulina beetu libagoba kuva ku Kivulu oba ku geeti y'Ekivulu nga balina ssente ez'okusasula okukola ki aisaawe ezo tuba tubatwala ng'abantu abazze okunyumirwa ki Ekivulu naye abo be bakkiriza okuyingira obwereere abatambulira ku muyimbi ng'omuyimbi baba bamuyise baba balina okukkaanya ennamba ekola ki gye baagala kuba n'abayimbi abalala ayinza okugaana okuyimba nti tebanzikiriza yingira n'abantu bange security sigyesiga n'olaba nga promoter takirinaako buzibu era ffe tugenda na birowoozo bya promoter kuba Ekivulu kikye tetwagala kireetamu mbeera kimusale oba abantu bekalakatize munda ng'omuyimbi akoze eki aganye okuyimba so ndowooza ba promoter balina kukwatagana wamu bakwatagana naffe kye basalawo mu Kivulu essaawa ezo naffe kyetukola ki kyemugenda nakyo nti ku gaali yono tukkiriza abantu 10 babayingira nabo betujja okukola ki kuba tekimenya amateeka kutambula n'abantu kuyingira nabo mu Kivulu. Afande nakyenkubuuzaayo abantu abasinga beemulugunya bagamba nti bayingira mu bivulu ebyo ne babakuba mu maaso ga polisi nga wapolisi ali awo alaba ne mutabako ne kyemukola kiva ku ki complaint gye baraisinze awo mu ndoomu naye njagala okubategeeza nti nga mu nkuuka eyo nnyini tetudeployinga abasirikale naddala mu bivulu eby'amaanyi tetudeployinga abasirikale munda nga balina emmundu abasirikale betudeployinga tebabeera armed abasirikale betudeployinga ebiseera ebisinga baba namu ngoye za bulijjo ng'abantu abalala bonna so tuyambibwako mu deployments zaffe munda babouncer kuba tetwagala mbeera yonna kubeerawo omusirikale akozese bubi emmundu oba emugibweko kuba abantu baba akuuma baba bangi mu kaseera ako kuba bamwekyukira abantu bennyini bamuggyeko emmundu eyo ekozesebwa obubi so tubyewala nnyo okuba nti nno tukozesa tudeployinga abasirikale munda awali Ekivulu abantu bwe bakuŋŋaanidde ng'alina emmundu abasirikale babeera ku outer ring tuyita outer ring so oba oli awo oyinza okunenya omusirikale nti bakuba omuntu oba group eri mukuba omuntu nga waali naye ze essaawa abasinga tebaba na mu uniform kubeera identified nti no baki basirikale naye ng'emisango egyo egisinga egivuddeyo ng'abantu bakola efujja eryo era bwe baba bategeerekese tulina engeri gye tukola ki tactically gye tubakwatamu ne bavunaanibwa tukikakatako kwoyo alumiziddwa okubeera ng'agoberera ensonga ezo bwe ziba zituuse mu poliisi nga zitandise okuba nti no zinoonyerezebwako so ebiseera ebisinga tuvuddeyo era babawunsa ne batulaga abantu bangi abakola efujjo ng'eryo ne tubakwata naye ekyokudeployinga omusirikale alina emmundu kimanyi nti bw'aba asaliddwako ayinza ofulumya amasasi ne gakola ki ne galumya abantu abangi basalumanya n'abalina kye bamanyiko so n'olwekyo ekyo kyo tukidesistinga okukikola naye of course such attacks
era tezitaliza mu bapoliisi ebiseera ebisinga baba bazze okubaako embeera gye bataasa n'abantu ba bulijjo naye ekyo tukya acknowledginga nti kisobola okubeerawo era waliwo deterrent measures eziri mu kukolebwa nga tuyambibwako abantu ab'enjawulo okuba nti netukakkanya embeera eyo nebeebaliza. Lwaki casing point kigambibwa nti Alien atambula ne pepper spray? Ekyo sikimanyiiko naye bw'obanga watuusibwako obulabe nga Alien yakukosaako ne pepper spray tetwagala bino ebintu biwulira mu ŋŋambo oba mu mawulire nga bwemubitutegeeza muveeyo mwemulugunyu kuba tekikkirizibwa muntu wa bulijjo okutambula na pepper spray. Bw'oba ogiina olina okuba ng'ogiina mu mateeka ng'ab'ebyokwerinda bakimanyiiko nga toyina ensonga enkulu okuba nti nno olina ekintu ng'ekyo. Bano bagenda kuggulwako emisango kutandika n'olunaku lwa leero. Muyimbi kinaki? Alien Skin ne Palaso naye okusingira ddala nonno kino ekyawano kibadde kya Alien Skin Already Palaso yayina okuko gwamuvunaaniddwa eri era poliisi etugamba nti eri mu kumunoonya naye resolution eva okufuluma wano okulaba nti nno ekibiina kye bayita UNCF National Cultural Forum ye complainant asooka okulaba nti acomplaininga olw'ebyo ebyatuusibwa ku bantu mu bivvulu ebyo then bakomplaina abookubiri beba uba oba ekyo ebibiina ebitaba bakanyama nabyo bifayirinze omusango gwabyo kulaba nti nno bakomplaininga okuba nti bamemba baabwe batuusibwako obuvune nga butuusibwako abantu abo. Yes. Mwenga bapromota ani gwe babagambye complainant kubanga omusango gwadde abantu badde bagwogerako bagezi nga poliisi terina complainant. Anti ngambye nti wetwogerera wano complainant asooka muyita UNCF owookubiri kyekibiina ky'abawuba ekitwala bakanyama abaakubwa kakati ffe bajulizi nti bapromota be bajulizi kubanga ffe twali tuteeseteese omukolo ogwo era n'ebyaliwo byayita mu ngalo zaffe enyago. Onakuba leero poliisi evuddeyo nga netulwa kitebe kyayo Naggulu neerambika bulungi negamba tebagala kuddamu kukkiriza muyimbi yenna kutambula n'abantu basukka 5 ate nga n'abayimbi n'abantu 5 batambudde nabo kulina okubaako security ale manager biki bwe basukkamu basigadde bagenda bakwata bagamba okulangaani ku gundi n'omuyimbi mwenga bapromota mulaba kinajja mukkirizigana ne poliisi otambula n'abantu. Poliisi yalwawo dda gwe tomanyi kye babadde batukola kubanga omuntu abadde ajja n'egganga y'abantu n'agwa mu mulyango gwo ne babba ebintu abo nga bayingira ne badda munda mu kivvulu ne babba essimu z'abantu ne bakosa abantu ekibadde kireetedde numbers okugenda okujja mu bivvulu byaffe. So bwe kibanga poliisi ezuukuse n'ekiraba tugenda giwagirira ddala with our support okulaba nti abayimbi batambula n'abantu abali reasonable. Banaategeera batya mbuno katono omuyimbi akolanga gundi ku gundi y'omuyimbi? Kakati gwe wennyini omuyimbi era muzimu ku resolution ezisiddwa wano nti contract ze tugenda okutandika okukola n'abayimbi kwe kumanya nti nno nze Eddie Kenzo nina manager wange ye Beta nina DJ wange ye Gundi nina Gundi eyo lisiti nefuluma nomanya kati be bantu abetagisa okubeera ku group y'omuyimbi. Mwenga bapropota sigenda batataaganyamu kwa mulimu omuyimbi agamba nze ntambula n'abantu bange bonna ng'asigala ewuwe kubanga kitutaataganya bano bazze nabo batasasula batuwaaki ye ate agamba nti bano njagala kutambula na bano ye nga yeetegekera ng'abatwala mu kivvulu kye. Kyekiddako tewali tulinda action ya police era omwogezi wa police mwali mu meeting mfulumyeyo mulesa ali mu kumaliriza abakulu abakulira police mwebali bagenda bawo ensonga yaabwe ffe emisango abakulu amaze okufayiringa tulinda arrest mwebali.